Balamu teyabadde mu kulayira Respas Stavo nabo omukyalo ono ne bamulumba nnyo mu fulfig wangi taata soko obuze ku bantu yes abato bamwenna ku Bukede TV mbabuzaako bana Uganda mwenna bakumide ku Bukede TV mwe bale kulaba Bukede TV yo enganzi amanya ne debozi yenze Jennifer Fulfiga omwabuzi wa president mugwanga Uganda mama wa Museveni omubwati atati ampalana akonkongerako manyi lwaki nti ndi omunze katati ampalana nyongera babuzaako ne baga mwe bale kulonda mwe bale kuma mirembe ebyo bulu byawedde mwe bale kulaizo omukulembeze w'eggwanga ne bazaka chika katestes mama Esther Mbayo ajika kande mama Justin Kasori mwe bakola kyamanyo okulabanga NRM sigala mbuyinza Honorable Chiwanda ne mama Nachobe jajjana Roiso wakola nnyo kyamanyo okwogera keri eggwanga mbabuzaako mwena mwe bale namwe abalonda bana Uganda mwe bale kuma mirembe nyongera baga nti COVID-19 akyalimu mwe kumenga muli balamu kubanga obulamu bwaffe kya muwendo teri mufa akola tubeere balamu tusobole okuganyula mu nsi ekiseera ekyokukolera ensi yaffe nobaza n'abeesimbawo nga Honorable Kyagulanyi Dr. Mau muntu Katumba oye mwena basobola okwesimbawo Nancy mwebale nnyo okujja mu leeso olw'ensonga nti singa temwesimbawo maybe tetwandironzeeko abeesimbawo lwaki tebaba wa kaadi baba wa kaadi lwakuba yes bonna babawa Nancy Kalembe yadde akayana nali badde njagala okujja ne sijja Nancy Kalembe obuzibu nti abulaabula nnyo kati obuzibu tulina nti onoonya omuntu alina connection kati Katumba oye yali close mu music kuba yayingira music industry yeye nga teyazze twamuwa kaadi twamunkakasa twamuwa kaadi kuba nali naye ku office ya minister kimayambala yabaddeyo era amayambala by the way Katumba ebintu nze byansobedde corona baddeyo nga omunnamawulire naye kati oyogedde mayambala nze saamula mamba yabaddeawo ne bwe tutudde mu baministers tobadde mu VIP tuwaze mu VIP nazeewo nadde kubiddewo wazzeewo katono anti kati wazzeewo katono ensonga kati nabadde mu ssanyu nga ntambula ngera nnyimuka anyway okuwabula ku bantu abamu niko tulage ku baserebu ababaddeyo waliwo abantu be batamanyi nti babaddeyo naye nze nakirowoozezza ne mbanoonya eyo ne bafuukuza niko tulage ku baserebu bano nti abamu mu abatuuzizza ewantu nga si oba omuntu we yali badde atuula kati omuntu n'atalabira ddala nti yabaddeyo anti kati problem weyajjidde nti omukolo engeri gwadde gwakulayiza mukulembeze wa ggwanga president yavaayo n'atunyonyola nga ffe abawabuzi be n'agamba njagala omukolo gwa ggwanga lyonna njagala abantu bange n'abageto youth bonna mbeetaaga mwenna mbeetaaga kubanga omukolo gwa ggwanga si gwa kibiina you know so bwe yagambye nti omukolo si gwa kibiina abantu bonna twabawadde kaadi waliwo baserebu awo niko bwetulage ku baserebu abo babadde awo ddala mwalaali olumama fiina banange yanyumye wonderful yanyumye nnyo nyali olubuto nalulabye olubuto walulabye iye wazalira omulangira why not mama fiina azaala kwagala sente weeri omulangira waali kabichi emyaka ya mafina gikyazaala lwakuba yagagawala muto mamulabanga omukulu kubali wabaganda mafina sente mulabanga omukulu oyo bamita kitsa kya mukamayiga bo bigomba yabadde ayina okubeera ku mukolo gwa president yakola kyamannyo okulanga amanyaka ghetto ojikira president yagambye ghetto webali oli afanda simwe petroni wa ghetto buchama ne mukyala we n'abalala abaghetto babadde bangi twafunye timu za ghetto ziringa 5 yabadde ya buchama Ronald Mayinja ne bannaddiini ngalinga munnaddiini bamugaye kati mwana wange ebyo biwedde ebyabya bufuzi kati ddamu oyimbira abantu enyimba ezibaliyo omwoyo era ne bamwadde omukisa era ne bamwekuba nayo ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba alhamdulillah kitibwa kya mukama so kati biri byawedde ono nno Robert Kasibante Robert natete Victoria School of Beauty abantu abadde bangi lwakuba nti abo bonna no babadde abantu tebamanyi nti babaddeyo ate Sseguya gwe wageza kukomonya abantu lwakuba nti kamera singa that is focusing ku kuwantu wamunga ate ne security Honorable Betty Kamya ne nakiwala kingi nakiwala nga nyera waluna kasolo aluna ngaga mask sijijjako Hamis Kigundu hamu uyo ne ambassador abe walusi yabaddeyo omugaga kirumira yabaddeyo uyo nyinyi ne kisanja Hilary ya kisanja byagwa kaka kusasira tibamanyi nti jali ne Amina natudde naye andi abantu tebategedde nze buli gwe nalo wetadde bifane namunonyiza andi abantu tebategedde Robert Kayanja ne mukyala Jessica nabo babaddewo n'abazungu abo bagambye Sseguya Robert omuwabuzi wa president ku nsonga za Buganda yabaddewo nnyo omuwabuzi w'amaanyi nga abantu babadde bangi nnyo kati eggurupu eyo yaba Big Eye King Michael Sipapa mukyala we Shamira ne Shami mukyala we ne Ashbakato ne Ashbakato wali no nze nakola kyamaanyi nnyo okulabanga buli muntu mutusako kaadi gole oyita nze mukolo babula basabudde engatto oziraba bambazi
kati papa wabeera osobola okubuuza Isima all access naye nalabinga abantu tebamulabi Isima afunye girlfriend oyo mukyala we California Isima yakubye suuti oba yagijjawa naye nga yambadde suuti bambi kanyumye nnyo bambi ka Isima bannaddiini baabano kati bano tebaategedde nti babaddeyo ono Semwogere Paul ne Josephat Nezwa Episcopal Conference ya Uganda ya Chovala Sseguya tujja kusaba Katonda tusaasire programu bajongere ku time lwansonga ki kati abantu abasinga tebamanyi nti abantu abo babaddeyo amawule gakubye mangi naye go asobodde okugenda n'olondoola kubanga neetaze ne kadi gye nabadde nyina yabadde all access nga nsobola okutambula buli wamu nsobole okunoonya kubanga Olugambo kabeeyo kati abamu tebakimanya kimanya nti babaddeyo nigo yambadde engoye za sente meka mbukozi engoye nagulibwa engoye abantu basatu mama Fina yanguli olugoye lwa $7,000 first family yanguli olugoye Natasha muganda wange my sister ne nomugago masigena muogera musajja yanguli olugoye kati olugoye lwayambadde lwa sente meka lwa $7,000 bannange niko tulagaba abantu basooke boogere abo bobadde otulaga abo basooke bave otudde ku ngoye ze akutebendera agenda kulayira ani agenda okulayira ebbujje banne mukereze ku masiki abantu balabe bulungi batumanyi nedda naawe King Jafire okulayira kuno kundaze nti ate kati twakimaze dda ebintu ebigambo bibadde byogerwa essaawa bigenda kukoma leero bigenda kuba kyakabintu n'amasimati ogalaba munnange olunaku lw'amaanyi kyekiddako mukama mulungi okulayira kuwedde budde atuwadde nga bulungi emirembe gibaddewo kati ng'okulayira bwe kuwadde tusaba pulezidenti agule ebivvulu abantu badde mbayimbe abantu badde mbakole abamabala nabo badde mukubanga obudde buno mwaka gumu kyenkana bagenda mwaka gumu na kitundu tewakikolebwa kulayira nga bwe kuwedde n'okulonda kwaggwa emirembe weegiri tusaba yegwe otandikirawo okyali mu byabufuzi ki ebyobufuzi kati biwedde kimanyi ebyobufuzi biwedde tudde ku mirimu gyaffe kati gw'otandikirawo kuyimba banange olunaku lulungi nnyo weather ogiraba omusajja wa mukisa olaba nti nno akyatufuga tulinamuwayo ekisanja ekirala kimu okuva ku kino kyatandika leero najjuma kristisebyana mwagaliza buwangazi yamukululira kaliba paka gwani beti nalima origino kaliba nze amaze okulayira tuvaano tugenda mulagawo munguudo olunaku lwa republic holiday olunaku lwa tumaze kimuvanze nazekakasa saze nnyo nti obanze kulaba wabino mbadde naye mbadde nze kakasa ddala omusajja ndajja kulayira eŋŋambi eyo nga bagamba nti kikyogamba kati naye gwe Shamina mkyasi papa mweteesaza kwambala ngoye za bbeeyi nze omanyi munnange nze nebaza Katonda nti ebintu ebbeeyi tubirabye bukulu sijja kwetuma kyesiri nebaza Katonda Mukama Katonda yatuzaala buzaazi natusembeza ku first family nansembeza ku bantu nti nsobola okubeerawo neŋŋamba nti mama Fina gy'oli munange amensi kigundu omugaga kirumira you understand tubirabye bukulu kakati we babangulidde olugoye munange nebaza bwebaza Katonda engato zakutuse lw'essanyu nze nabadde njaganya era bwedda mu bbanga tovola waniguwa kutte nga mbuka mu bbanga kati we bagambidde era gwe nasanga ne baga nti olugoye lwe $7,000,000 bakuweerako engatto waliwo abavubuka balina kye bagamba wano abakulumbi no problem babanumbye tewali buzibu balumba w'amaanyi Katonda bawulira nga n'obugatto bwennyini bwakuse bwalukemu 5 ezo engoye zesiringi akasanvu zirajonze walimu owino olugatto obwo tosobola bwambalira ku kiteeteeyi kya musanvu olwedde ekiteeteeyi ky'omusanvu kibeerako n'engatto zaako tosobola kuŋŋamba nti olugoye lwa $1,000,000 nga tekuli engatto oba omuwala na buwala ekiteeteeyi kya $1,700,000 nga gumukasanvu tene nnyo kubanga fulufiro nga $1,700,000 ng'edduuka lya Inet lya $3,000,000 express edduuka sukaali majaani butungulu ngoye ne kakompyuta kenyimba $1,700,000 tayinza kubanga asobola okwamba olugoye lw'$7,000,000 tekisoboka namwe ajesogera mawulire niwankola zafuna za bwerere zo naye ate ekyomusanvu tasobola ndegwenga omukyalo olaba otya munanga abasinga bamala gogera oluusi baba tebabitegeera eby'emisono kati yayambadde $7,000,000 ateekwa kuba azambadde
munange kisinzira nawe ogenze okugwambaza oyambala sente mmeka kati wano gwe oyambadde mmeka kati obudde buno bwoba ontunuulira kisinzira ne kilasi wagye waguze oba ombalira awo kale nga mu 2 kubanga yakweberera mu yes gwaniye manya gange yenze kusima Irene omuyimbi wa gospel music gwe kiki walabye ku mukolo gw'ekkolole gukulayira ezukulayira gwo kwabaddewo n'ataabamu olusi munange tuba tunyigamu kubanga olusi tuba tutaddemu amaanyi tunoonyeza ekisanja munange emipiira ne giggwawo ne tukola buli ekisoboka naye ate ne wangula award ki nawangula best female artist Kampala mu Mema Awards naye up to now awaddeyo ne bagimpanga teriko wadde n'ataano wadde n'ekikumi wadde n'okulembeze munange nenya abo abantu abatuyita ne batulabisa ne boogerera munange mutemu competition waliyo bino waliyo biri kati kulayira abadde oyagala ki munange naffe bwe batuwa kadi tekiri mu sitaani kubanga tuba naffe twanoonya akalulu ng'omukolo gwa covid wadde oyagala ki kubeera abantu bangi munange si bantu bangi naye tebaliwo abantu abakola ebintu ebyakabi alright manyi bwe nafuna omukisa wanasembera first family wembea ne tata wange omanyi kati nze nimu emirundi ebiri bwembea ne president Museveni waliwo lwembea naye nga tata wange as my father ate wabeera onembeerawo naye nga president tubeera tunyumya emboozi mu kunyumya emboozi yaŋŋamba nti mwana wange omuti oguliko ebibala gwe gufa enkonyogo bagoba agulina kati mu bantu bonna bana babaddeyo olaba nti Fulufiga yali proud yayogerwako nebaza Katonda kubanga ffe munange ebintu tubirabye bukulu bano baganda baffe babbalamu bwe babadde suppose tugulira engoye nkojja w'omwana wange olaba yasooka ne mu ddwaliro mu bantu bwe bampa ebyapa ate wavayo naga nti olugoye lwa layisi kinenyamiza kuba be bamu kuba ndingulidde engoye be balina otulaga ebintu ebyebbeeyi kuba ffe tubirabye bukulu engatto nze nali mbadde njaganya oba yakutuse olugoye ne webalwa sente mmeka ekikulu nti lugwa ku mukolo ate ne yalungulidde yani you know so bolabye Ronald Mayinja abadde agamba nti okuyimba kati kulayira kwawedde endongo kati omuwabuzi wa president ku byendongo kati ogenda tutandikira wa kubendongo nsibe nnyo banawe njagala kwongerezaako ku baana bamu tulina obuzibu mu ggwanga Uganda nti abantu abamu bagadde nnyo okukola amannya nga bayitira ku bantu oli avaayo nayogera ekigambo from nowhere just gafla kyakali waabwe gwabadde kyovola abadde bagamba tajja kulayira tajja kati yalayidde kyawedde twamonda kyaggwa kooti y'ensi yonna yasalawo ng'ennaku z'omwezi 14 January obulule bwaggwa essaawa eno yakolera nsi yaffe yakubeera bomu tufumintiriza nnyo mu buli kintu kye tukola tufumintiriza nnyo mu kisanja kino osigaddewa mukwano gwo ki gwe wafuna ye gwe kennyini weekuttewa era oyimiridde oti ekisanja kino ogenda kifunamu ki naye bwe tunadda mu byempalana olumbe Fulufiga olw'olugoye ebyo bintu bya bulijjo abamutamu ebyebbeeyi bamanyi byakulya kati oli amatala yagambye teyabaddeyo nga tayinza kudda mu nsindikagano kati nga ggwe oli awo mwenna mwagala okweraga oli wali owuba akakaadi ebyo yabiraba balamu sisuubira nti akyalina okubeera mu nsindikagano levoisi ya nsindikagano balamu ntunene nnyo mu NRM ate wavunaanyizibwa nze nsuubira nti yabadde n'ebimukuto omanyi balamu akwasaganya ebintu mingi kati General Mozkanero gaba first time yabaddeyo General Salete yabaddeyo balamu teyabadde abantu bangi abatabaddeyo nga balina ebirala byakwasa eggwanga tetusobola kuddeka ffena tubeere wamu nga ne baba bakuba kintu basobola okutukuba mulundi gumu ate so n'olwekyo abatabaddeyo baganda bange ate tulina emikolo emirala gya NRM gye tugenda tukola era wenvaano ngenda wa Akikakande yaŋŋambye oba balamu waliawo tubulangire balamu alina bwatunyonyola ku nsonga eyo neewuunyiza kati ababaddeyo bafunye ekyo ekyamaanyi ate wali nze nafunye ndi ku nalo eno baita bate namulongo nafuneka ndi kuyiga wano ebyokulima bitobirabangako wano tulina president wa Guinea Republic of Guinea akyadde kati kino kinkolera okusinga okujja okutula mu bafuluka nga wabaddeyo bafuluka bangi kati otule mu bafuluka nga baani abo babadde bangi gye twabalabye bafuluka bonna Fulufiga alimu abo Sseguya oyagala olugambo nnyo munnaye kubaawo bafuluka bafuluka bangi kati sigenda mu bafuluka naye nga kadi yange nabadde njirina ne parking nga njirina n'emirimu basa n'omulimu gwe nakoze ne mukama wammwe doni wanyama batusasudde okugenda ku mukolo ne ntuula nga ndi mu tenti esooka ku geeti nga situdde eri munda mugwaddalu abantu batudde mu tenti babasudde eri kati nange mbeere nga fuluka
All right. Obitegedde bulungi. Mbitegera bulungi naye nze kyensobola okugamba. Nti abantu abamu batasobodde kubeera yate babadde bina ebibeera bakwasaganyiza. Okay. So nti tusigale nga tuli bakakamu ababaddeyo maybe the first time okubeera ku mukulembeze ng'alayira. Ye first ate ekyokubiri omwana wange yabadde ali supposed. N'ekirala. Lwaki waleese omwana? Omwana ye Museveni. Mu bintu eby'abantu abakulu. Omwana wange yali wa mukisa era wa mukisa. Nafuna olubuto olw'omukisa nga bw'olaba Bible eyogera ku mukyala Saala eyazaala omwana owana mu Abraham. Omwana wange we nalindi lubuto muzeeyi yatuuma omwana wange erinnya Museveni. Kakati omukolo ye mwana yabaddeko yekka. Omwana yoyo ng'alina bendera. Ng'alina ne bendera. Ng'era alina okubeerako era kirijjukirwa ti omwana wange yagenda kukulayira kwa President Museveni. Kakati nga tusibula Ameri ya nambala lwaki temwamuyise? Ameri ebiseera bino abataliwo yagenda kusuubula. Ameri amusuuza abeera nnyo ku nnyonyi ng'aleeta ebintu. Okuba muwagizi wa President. Muwagizi wa President nnyo. Abantu bangi abatazze. Mpozza omusango wa Paul Kafeero gusalibwa leero. Essaawa yonna omulamuzi atutibulawo yalinderako eddube eyo yajja 2-3 ekifaananyi kyozanya kikuba so oba bamuzikula tebamuzikula awo katuveewo full figure. Kaye Wisdom yagambye mmwe tolinnyanga na ku kololo yadde era tugenda balekera Kaye Wisdom kati gamba abantu obugambo obutono obasiibule na lumu. Abantu nja bagamba ekigambo kimu ekisanja kino tufumintirize nnyo tukolere wamu nga bannayuganda era bonsanga wa Bobi Wine bonsanga ne Mabu bonsanga ne Katumba totawana kuyomba ebyobufuzi byawedde yesawo tolinnyangako kololo nga Kaye agamba duwekyewuunyiza amalogoyina abo baganda baffe ebigambo ebinyite bigula matate obuzibu tulina nti atamanyi abakubi ba pulaani bebeera ekkollo tubeerayo nnyo emirundi mingi so nze njagala bagamba ekigambo kimu yesaawe y'okuva mu byobufuzi n'okwewalana n'okwogera ebitagasa twogera ebigatta ku nsi yaffe katubasiibule tubalekere Kaye nsigadde njo Josephat Sseguya president w'Olugambo naawe ndowooza nange Jennifer Furufiga omuwabuzi wa president mama wa Museveni omubwate ekyo lwaki tewabaddeyo ekkololo ate kati wuliriza nagamba ffe mwenaalemu tuli kuswata kilevu tudde eri abasajja abadola bantu teri kulayira tuli eri kulaba mizinga gye gigenda nga tudde wali mukasana naawe ebyo twabirekera bafurufiga abatuula eri VIP batuula eri mabega newunyiza VIP otuula eri ewasembera ddala ku ttooyi ekikulu baabaddeyo kati mukulu Sseguya go president omanyi omuntu abeera ku strategic level ne operation level fe movement tuli ku strategic level bagambe tulinga babbalamu abali mu kaaba kati omusajja yanewunyisiza ku luno baamugambye bala mukola ku mulimu gwo genda ologe ku nkuba kubanga enkuba etonnya muvemi wa nkuba lwakwamwe Sseguya mutya balamu namulaba ng'akyali mu FDC nga tumuleeta mu bivulu byaffe kugema nkuba n'oli bwogi akwata bwati empale tava mu kifo kakati nga walabye enkuba weegenda mu maaso balamu baamuzizza wali mu nsonda n'abanga statue teyenyenya gema nkuba wabula ekyamulumye kwe kuddira omukolo oguwa digida event nze ne digida simumanyi naye kakati nagenza okulaba balamu alumbye balamu ffe tetwajja naffe mu movement kusiba bugwa bwangato leka abantu abamu balye gwe wakuba Elvis Sekyanze ekikono nojja n'olyawo omulimu gwe ogw'okugaba ebyuma obadde ku byuma nga newe bifa sebo tukuleeta buli mwaka leero baawadde ku digida event naye okaaba omwogerera agambye abadde mu nnimiro ng'alinayawa balamu alina ennimiro naawe eryeri ebunyolo kikyalimayo ekivaayo balamu tonenya mwana wa digida mbu yeyawadde simanya ambasada wa America akatebe ka plastic bamuwadde mulimu kuleeta byuma lwaki gwe tewazze ku mukolo nkuwadde ensooka ffe mwenalemu tuli tuswate kilevu waliwo abamu abalina okubeera walinga obugologoosi ne babanga ebimuli ndowooza walabye isima muzeeyi wattu gwe mukolo gwasoose okubeerako mu maaso ga pulezidenti n'atuula eri buli obwedda gwona baana ga tiketi ne kadi yiino VIP waliwo parking kato babaddeyo kyenkugamba lwaki bakubuuza kino ekibukako ogwa ku kirala kyenkugamba abantu olina kuwa kakati ku kaadi ngaabo ng'oggyeko no balamu eyalwadde omusujja okugaba omuggyako omulimu babadde balina okuba full figure kaadi kubanga emyaka gyonna agimazemu opposition talabanga kawoowo k'ekkololo yali abadde kololo ng'olina omuwa n'ajja kyobola we yatimbye ku mitimbagano n'atimba nti neno kaadi wengendo parking emmotoka ezabadde wali eza benzi zayingidde kololo ezaabwe zikolona zabadde eri wansi isima lwaki badde balina omuwa isima emyaka gy'amaze ng'abonaabona gwe gusoose
kubekkolero ku mukolo gwa president kyova olaba yabadde alina otimba ngenda ku mukolo nze ngenda otuuza ba VIP kani imagine ng'akyewaniramu bw'agenda kuba Asha. Olugambo mu kyenkya luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 772 588 533 noti 7 34 tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal